Ladies and gentlemen, so much welcome. Wano ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya yenze KingSmith okubanga mbatuusaako ba celebrity bammwe wanne wali abaliko abali baako n'abate abakola ki abagenda okujja maaso. Assalamu alaikum eri mwenna mwenna abaganda nga basiraamu kusinza mu nsi ez'enjawulo ate mukama yeebazibwe. Biseera bya corona nja bagamba muwashinge nnyo engalo mumasikinge up ate mukuume nnyo social distancing so that mwewale ekirwadde kino. Njagala okusaasira mwenna mwenna abafiiriddwako abantu bammwe nammwe abakyabinkana n'ekirwadde kino ekya COVID-19. Mukama abansaasire abakuume. Naye ng'olunaku leero happy time. It's a beautiful Thursday morning around midday wano mu ggwanga lya Uganda. Simanyi osinzira kubanga otwala saa ziri meka but wano mu Uganda sound zazinganga sanga mukaaga n'eddakiika eziguddemu awo. Nina guest olunaku olwaleero. She's very lovely, dark skinned, very beautiful. True definition of an African queen okusinziira gy'obeera okola ki okirabira wa gy'oba okyogera. Abasinga mumanyinga Aisha, abasinga mumanyinga ebyo, abalala mumanyinga omuzannyi w'ebina Uganda n'ebisingako kwe byagenda kuba bitubuulira. But partly njagala ababuuzeeko. Today this is a kind of different interview kuze musuubira. We are not going to talk about wasomera wa and all that. We are going to talk about, it's a lifestyle interview. So welcome. Thank you. How are you? I am okay. How are you? So kwabuuza kuba tulaba nze ndi very fine. My name is AISHA. I am happy okubeera ku Celebrity Jazz. Celeb Jazz. Celeb Jazz. Yes. Okay. Yeah, ndi musanyufu okubeerawo mwebale nnyo mwebale okuwagira Smith. Yes, kabaka nga bulijjo sikola nze kankola n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence emabega wa kamera musajja wa bisaati na dada nga wali okuzeko ne jjajjaawo. You can know why I call him omusajja w'ebisaati. Aisha, how is you basically? COVID-19 2020, COVID-19 2021. Tutandikira awo. I am okay. Trying, of course, COVID anyigiriza everyone. Temulowooza ropa ffe tukola essential workers, we are that good naye nafe of course atukosezza nnyo naye nga gyetu alhamdulillah tukola tugezaako okulaba terms of land. Soka tukomparingemuko ku 2020 COVID-19 lockdown eyo neeno eriwo esinza okuyisa obigwe ng'omuntu n'emirimu gyakukyala. The fact is eri yasooka yampisa bubi, reason being twali tetukyetegekedde kyekisooka nga temanyi okujja into something new kati adjusting to this other life of where you're not supposed to be moving, you cannot go out, you cannot go gemazima ebintu ebyo gemazima. Having fun is part of life. I mean omuntu yenna yandibaddewo nga anyumirwa obulamu. So that transition from being a free person to the lockdown person yali so yatukosa nnyo okusinga ate kweno kunze yes. Financially of course kati era still twali tetwetegese but with this one wamanya kikyolina okuzzaako eri yatuyigiriza bingi okitegeera yatuyigiriza nti olina okuba nga weetegekedde olina okuba kataddewo akawunga ebbali things like that. Yes. Okay, so eri nze kunze yanyigirizaamu nnyo okusinga kweno. Okay, some of the biggest events of last COVID-19 because naina zange zanjawulo. I had to hustle traveling even though nali essential worker. But what stood out for you? Like what do you mean? COVID-19 recession in a lockdown wave one. What stood out for you as a person? What do you mean what stood out for Which me? event stood out for you? Sinakutegeera. Inze kali kugaba kawunga. This time around sente za nabanja. Tewali, when it comes to the government nti akawunga ke kakubezaawo. No ngamba that really took my mind. Ngamba okay we must focus in kawunga and all that. Kati nga munnamawulire we focus on so many things. Of course sente za nabanja zifuuse sente za nabanja because so many people are not getting the money. And to me that was a wrong move done by the government. Okitegeere luli akawunga yes kali people used to complain about it kali kabi ebijanjalo bibi but bakafuna ate emmere embi terumya njala. But this time around people have complained so much about the money. Okitegeere so it was a wrong move when it comes to the government and it was an event anyway. Yeah, 100,000. Yeah, maybe okay okulonda kwagwa kwaze kwa lockdown egenza okujja okulonda kuwedde tewali event eryawo yamaanyi nnyo mpozi nammwe bano. I am seeing so many artists here but for associations every group you're in but it call association no lwaki saagala olinamu sente abagagga be batwe bayogera naye
Aisha, let's go a little bit personal. On your day, how is your day like? Abafanzi baagala okumanya olunaku lutandika lutya lugwa lutya? Well, depends because nkola bingi. On a normal day? Okay, nkola bingi. One, I am a mother. I'm a family person. Oh, okay. Yes. So, on a daily basis, of course, I have to wake up. You say hello to the baby. You wish them a good day, or making sure until obulamu bwabwe obalese bali bulungi. Okay. Olunaku lusobola okukya nga ngenda kukeera nnyo ku mulimu. Olunaku ne lukya nga ate togenda keera kati like today Saturday. So depending olunaku lubeera otya, but generally my day is always about work home. Ozuuka ssaawa nga mmeka? I want fani wakulabe okumanya nti Celeb wange azuuka ssaawa ziti bw'azuuka akola kinazzaako kino oba n'agenda ku mulimu oba ku mulimu office and all that. Monday to Friday I wake up at 5. Okay. Monday to Friday at 5, prepare myself, then 6 banfuluma ennyumba. Ngenda ku mulimu nina morning show ku ABS. So by 6 man okuba nga nfuluma ennyumba, 6:30 I'm at work, 7 I'm on air. Then by 9 I'm in office. Because kukola mirimu. Bwe mba nga sigenze sikedde nnyo ku mulimu, I wake up around 8, 9. Yeah. Breakfast olya ssaawa nga mmeka? 10. Omwami omufumbirako ddi? Kubanga byonna byempulidde omwami ka breakfast sikalabye ewaawo nkulaba odduka buddusi mpaka mu office. Because ndi mukozi. Yes, ndi mukozi. I love working, I love money. Ate simanyi bintu bya kusaba timunange mukulu mpaayo zino. Bwe mma njagala enviiri, I want to make my own hairstyle over how expensive it is. I get it in my Doesn't this pocket, affect so. your marriage? Nti nno omwami tomufumbira ka breakfast ate odduka kukola kasenteko. It is all omwami about taliiyo. and of course I'm saying someone. Someone like me, not that ugly. Okubanga siraba muti yenna. Wait. Mbadde I'm not manyi that ugly. no, I mean at home like I am married seeing someone. not home someone. Smith. Yeah. I am seeing someone. Who's this someone? What are the qualities Jali. zayina? Jali. He's a good man. Okay. Ayina qualities enjagala. Zitubuulireko. Ape mirembe, that is one. Babadde banja kata ongegala banja bakwepikira. I am okay. I am okay. Yes, he's a good man. Ape mirembe. He takes care of me. He's not selfish, at least. He minds about me Wayagalidde. and my life. Okay. So yes, of course, naye mufaako. Okay. Yes, I do. Mu ngeri zonna. Mungeri yonna. I'm available. Nkwagadde. So otuuse ku mulimu, how do you handle the pressure of being a mother and then the pressure of being a boss at work? That pressure is too much. My daughter always complains, Gabi, she always complains about me not being home. Yes. Okay? Amanyi okugamba, mami olagawa? Amugamba, ye kyama tamanyi office, okay? Amanyi ngenda kusoma mawulire kati kyenkuze santi ngenda ku mulimu ngenda kusoma mawulire nanga lwaki osoma mawulire nagamba nti nina okukola ssente nagamba mami sijja kusaba ssente togenda yamanyi nkolerera it is very challenging because aba ayagala time yo naye ate nawe olina okukola ki ogenda okukola amanyi I am this woman agamba nti abaana bange siba musajja nino nzijukizaako omu ku bakyali bange one of my people I used to look to yalina band nja kumwogera pastor bakuba akayimba kabaita omwami wa musajja omwana wa musajja omwana mukyala so for you're saying omwana abaana ba mukyala kyeneteekamu my kids are my responsibility. Okay? So nino making sure alidde ayambadde bw'aba alwadde nze asasula bw'aba agenze ku ssomero muli nkyeteekamu nti it is me. You're sounding as if you don't need a man. Toyagala musajja mbulamu. It is not that I don't need a man. Okay? Wabula, I train myself okubeera responsible. With or without a man? Lusobolokera ku makya, good forbid, tata we naafa. Lusobolokera ku makya ne tufuna misunderstanding. You know how relationships binaagaana okulabirira omwana. Okitegeera. So, nze muli nkyeteekamu nga nze nti omwana wange nina okumulabirira in any way. So thumbs up to all the mothers right now abatulabanga golabirira abaana bo ng'era okimanyi mbuno omwana wo newankubadde ffe abasajja weefuluma inaffe sometimes asajja twesiruwaza ne tuva ku mulamwa but abakyala mu abatwetera okwesiruwaza. Tumutya? What are the challenges z'osanze mu basajja for the time you've dated? This challenge
I think eri general eri abakyala naddala bali mu media abakyala bali mu this famous world nti abaami you people approach us ebiseera ebisinga 99% of the men that approach us baba baagala feeling nti I have dated a famous person nti njagaddeko ku Aisha tajja with this intention that I want a relationship with Aisha okitegere ajja with this njagala kuloozaako ku Aisha era bw'amala okufuna exactly bw'amala okufuna ng'akola ki ng'agenda eri so eyo challenge ngifunye it hurts but that is life ate Katonda yatukweka emitima togenda kumanya mutima gwa muntu ate tetugenda kubeewala okitegeera so nga bali ku list kuliko nga bameka abakajja nga bali bwe bangi uncountable bangi misagala kulimba bangi nga bali bajja bagala bya kuloza I am not so ugly that tebankwa no nkitegeera but nenga bwajja kuloozaako buloza yes ne baloozaako obakkiriza kubanga nange bajjaga balengama nziruka emisingi kyatanso batuukako nammwe abange abakyala babeereyo nga bagala njagala okulaba ku Smith oyo I want to test him namala okutestinga nakwata omulala nakwata personality omulala like that. How should young girls that want to be in our part of the world handle this? We must know what we want. Secondly, mulimu ebintu ebyo tosobola kwewala tosobola kwewala nature mulimu oba tosobola kwewala kukwana okay but the question is how do you handle this manya kikyoyagala gwenga gw'omuntu kitegeere bonna ogamba nti nze njagala a stable relationship kati nze omuntu yandi debate nze n'agamba si kyangu kyakumanya mutuufu yani. That is true so you'll have to try okay wabula osobola okustandinga okuteekawo standards gwezoyagala amateeka goyagala mu bulamu n'ogamba nti nze omukulu bw'ajja nankwana Smith azze nina olina kuyita mu ABCD okitegeera when you fulfill this we are good to go okay wabula ate nze omutima gwakaluba yes gutya nze omutima gwakaluba teri musajja asobola kuba eri najja n'agamba Aisha namukudde namukwabula anti waliwo okuula waliwo okwabula waliwo n'okwabula because tosobola kunkula ngenda kuwa sente zange ani nteeka mu kkono gamba ekizike kiikyo Smith beebeereremu tuleke naye okwabula oli investment etaza magoba magoba banaye magoba genkubwa mama amanye magoba galiwa magoba go galiwa manye okunyumirwa kwa happy time happiness naye okwabula kwengamba nti no man can stand out naga Aisha namukwabula because nkyetekamu muli tibwemba nkukkiriza Smith I'm going to enjoy as well. No regrets. Okay, no regrets. Kufuna. So we do everything anchagala era nekyetekamu muli tubulukira kumachana like things cannot work out please we move on. Nange nanyumira. You talked about something that caught my mind. It's right, beauty. I've seen you for years in the game, the TV business, Katwa Ventures into movie business, later on in the show, but you haven't bleached yet. Yet. Abawala bangi nnyo that have been in this business bajja nga limu color yo dark skinned and all that they feel like they need to be browner and brownest to fit in the society and to look more beautiful on TV. Why haven't you bleached? I believe in myself. Okay. We have that problem. Yes, brown girls, the fact is baba balabika bulungi. That brown color is so good. Chiringa bono tunulira botunira counter wali kyosoko okulaba the tissue about tissue I don't know because it's white okitegere so that color is very enticing nnyo nti ogiraba mangu kati kyekyo ne ku mukyala abeeru n'abaddugavu bw'otambula n'omukyala omweru trust me gwe bagenda osooka okulaba okay yes color nnungi naye nze nga nze nekkiririza no to me I cannot okay nze so kuva eri nenga nti chemicals ziri kuziteeka
My skin, no. No. I am nze ndabye abakazi abeeyolose bahasolinga. Gwe Nalabye mweno loko nina down gwe ekizigo. mmanyi. Nina gwe mmanyi yapangisanga omuntu omukuuta ebizigo. Mu mugongo. Yapangisanga omuntu omukuuta ebizigo. Yamalirizanga mpite process by N'obasanga nga process. buno bugalu bali mu kuuta like this every time. But is your hustle sigisobola? And this person wake up in the morning, kwata ekizigo kye yisaako mpola mpola. Naye omuntu eyeeyerusa, olina okubeera n'obudde n'okakwata mpola mpola n'owesiga ekizigo. Nze obudde sibulina. Tobuyina. I don't. So, okweyisa tekiri mu nze. Secondly, nekkiririzaamu with my color and my beauty. I know nizo okuba ndi muddugavu, yes, but out there waliwo aneegomba njagala nga bwendi. Okitegeera? So Haven't you ever felt the pressure oba mukama wo oba mutenaga muno Aisha ekituufu kiri nti presentinga bulungi olabika bulungi your body is nice but tukwatemuko kakala? No. Era bwe nkifuna bankitabuti. Ate pressure from friends abantu bahanga around nabo nti no maybe osanga bonna beeru oba bonna bakutte mu Siri kizigo. muntu nagendera ennyo ku muntu mbu Smith akoze kino nange nkikola. Obuzibu ate tubufuna nnyo abaana abawala olw'okuba ogundi aguze kyaguze naawe ofuba okulaba nti okikola tomanyi hasozi abayitamu okufuna ekyo okitegeera. So njagala nnyo okubeera nze. I want to be me. I don't want to be someone else. Okitegeera. I am my own, Making. Two things, Steve njagala twogereko mu lifestyle interview, it's about fame. Okay. Being fame and the fame that comes along with you, Aisha, batambulanga ne ba bodyguard and all that. When I'm at work. Nekato chatambula nabo. No. Kati tuddeko. Let's take akatambi katono. Rewind. Batambulanga ne ba bodyguard. Nga ndi ku scene. Newali nga tuli ku scene ebisese na kusanga mu kibuga naye ngera still olina woli ne mwotudde naye ngera olina abakuuma ebiseera ebyo. Darling, just katwogere kana akase. I'm telling you. Ovuga speed Aisha. Gamers must me. Ba bodyguard abo balinga kyalibo. They were just my friends. Ne wabayo n'ebigambo mu nabamu ku bo bakozesa. Okubakozesa bati. As in like sexual. Are you for real? I've never heard of that. Kati nze kagambe kwa ndudde mu lugambo. Okakasa. Sawa zino you can easily walk around the street free you Nerulira na utatambula. Nedda nnyabo nga wenywera kasoda ko. How is the feeling, the difference? Nze munange sikyukangako. Ge mazima. Sikyukangako. I mean nga bwe nali luli era bwendi. Nze ba bodyguard ogamba nti ba bodyguard ate balinga kale kambayite ba bouncer nti batuyambangako nga mugenze mu field ne mugenda nti kale ku simu mwabirabanga nga bagenze kukola mulimu bwe mulimu bwe guggwa buli omu akwata bibi. Nze sibirangako ne nga nti mbeera ne ba bodyguards era yes, I used to move with people around me because I'm fun. Yes. Naye ngira tuba tunyumira bunyumira. Kiwulika ekitoka okubanga tokyatambula nabo. Nkyatambula n'abantu. For real. Eya serious? Yes. Nga bakuumanga nnyo kiki ekyakulingako ebiseera ebyo? Tewali yankuuma bannange muleke mu kuwabya abantu tewali bankuumanga. Which life would you prefer? The then life of Aisha Kalondonzi or this simple life of Aisha Nalu Johnson Wamawuli? Njagala nnyo simple life. Era even then nga nkyakola Kalondonzi still nze nga tekyengenda kutambula ku streets. Ngo osobola? Yes, era natambulanga. Ku miswiba gye walinga oyingiramu n'abantu? Bulungi nnyo. Seriously. So you would prefer the Aisha Naluja of these days? Owa bulijjo, so not of these days. N'okuva edda nedda njagala nnyo okubeera nze nti sagala kotekamu kali kantu nti agenda mu kali akafo sisobola kunywera awo sisobola kuliira awo nedda. Aisha, abantu abasinga somehow they get depressed after nga balaba abantu bakyaboogerako nnyo tebakyabawa that hype. How was the journey ewuwo ng'omaze ova muri Aisha Kalondonzi oli fire girl ow'emiswiba ow'entalo ow'okulwana n'abantu and all that to this Aisha that is omusomi w'amawulire, the simple Aisha, the Naluja of all? Life is what you make it. Omanye kyoyagala. Luli eri nali Aisha Kalondonzi. Essaawa zino ndi Aisha omusomi w'amawulire naye era y'omu. Ye muntu y'omu.
sitera nnyo kwagala kuteekawo kino nti okay nakola Kalondozi yaliko chat nga kwerini no I have to boss around I have to do stuff no era nsigala nze omu kati tolaba ebintu byakyuka navaayo mweri field nezamu mukintu ekirala okitegere so singa nali nembera gye nateekawo transition eyo yandibadde so hard for me you get so mba njaga nnyo okubeera nze Does this famous thing keep on pulling you ngekikuyita kigamba komawo gyoli komawo gye tuli obeere wakabi because saateekawo mbeera eyo so kiba kimbeerera kyangu nnyo okay so nga twagala omaliriza abasajja the way you deal with male fans and male friends mu mbeera nga ziri ng'oli Aisha buli omu akwogerako and mu mbeera nga zino wawe basinga okuba nga bakutawaanya nnyo tebatera kuntawaanya ne luli awo mba nzikiriza okuntawaanya nze when you text me or you call me because nja kugamba hello ombulire kye weetaaga bwe ndaba nga kirimu amakulu I'll give you an ear bwe kiba nga tekiri mu makulu you distance yourself so abasajja si bintu byonnyo bintu byakukyanga basajja no why have you ever fallen in love with any of the people you're working with no togwangako abanyamayi basinga nga njogera nnyo oluzungu n'onsonyiwa mukwano ngamba balabi bafatira okugamba njogera nnyo oluzungu togwangako mukwano n'omuntu gwokola nabyo bantu bokola nabo no oba kameramaani oba bawunsa oba mukama wo bosi wo oba no tekibangawo nedda you're serious yes lwaki because emirimu gijja kuba tegitambula kwatulayo bayimbi bangi nga bagwa mukwano ne bamaneja baabwe ba TV presenter bangi bagwa mukwano ebiseera ebisinga kigaana emirimu okutambula olina okubeera so wise okukola n'omuntu gw'oyagala wali wegombyeko omuntu yenna gwokola naye tofunanga kafiiringi sinamufuna Lawrence oyo sinamufuna wadde bosi wo no okay recently nga tugenda mu venturing into movies I want to know why you chose to venture into movies but before that the TV you're working with as MD right managing director you're the MG you're the general manager yes GM wabaddewo bingi nnyo ebistriking your kind of job and your television how have you managed kuba tuli mukazi mukulu nnyo tunagamba obiyiseemu nnyo so experience buli kimu wekijja okihandolinga nga bwe kizze omuliro bwe gujja gweyiwako amazzi ate oba togalina bwe boogera ebingi ennyo nnyo gwekakkana time ejja kutuuka oyogere so sigamba nti nina experience nene nnyo no because kyenkanira naakatandika okukola myaka mingi nnyo naye oyiga okay buli kizibu ekijja okihandolinga nga bwe kizze nomanya nti kino kizze kati nkoze ntya ekirala njagala nnyo okwebuuzaako kati when it comes to this media business actually I thank this gentleman Habike ntera nnyo mukubira essimu nemubuuza Habi this and this is happening kikwate ntya kino bwe kituusewo waliwo omukozi wange akoze bwati ne bwati oluzanyiza mahandolinga ntya n'okubira ku Selector Williams n'omwebuuzaako I call different people abansingako abakiruddemuko nembebuuzaako okay that is how I move okay yes then olumu nentula n'abantu bange benkola nabo ku kakiiko I'm not this person kuba I am at the top bali sijja kufuna birowoozo byabwe no mbayita ne tutuula ne mbabuuza bannange kino we kibaddewo what can we have ekyokukola venturing into movies oyingidde firimu otandise okuzannya tubuulireko what enticed you ki ekyakuleeta okugamba muno ogende mu movies bwe nali nkula oba oyagala just kubeera famous no bwe nali yes I want to be famous etali muntu akola media tayagala kubeera famous yes oba okolera ki just kunyumirwa passion yes and of course passion and nekiri kigenderako naye bwe nali nkula mulimu ebintu ebimu bye nasabanga Katonda one nasabanga Katonda okubeera ne family nesaba Katonda okukola ku TV nesaba Katonda okubeera actress omulungi alhamdulillah Katonda ebibiri abimpadde nkoze ku TV nina family okay kati kino it is a dream come true it's something that I've been longing okukola
nkiwadde obudde lwa nsonga okukiyingiramu si kyangu abantu bateekawo embeera ekaluba okay? okuyingira into this naye nkiwadde obudde neŋŋamba bwe kirituuka nga time yange etuuse nja kukola ki nja kubeera nga bwe kyali nze nagenda nensoma amawulire naye nga simanyi nti genda ku tv sabe n'omulimu lwaki wagasoma then I don't know nali nkyagala nabwagazi but then out of a blue notandika okukola ki ku tv so even with this just that day nali nkyazizza omukulu oyo boss aserunku mwazubayi nga mukyazizza in my morning show nenjogera naye boss akwaki tontwala nenzanyako I was like okay just like that so one day nansindikira script eyo yonna mujinga namuga okay tushooting adi on Tuesday yatuuka nengenda n'okikuba yeah so how has been the experience it has been good because nchagala when I was in school nasomanga ne Maulana we won certificates at school campus yes fabasoke adala otegeka MDD show school campus ne Maulana we won the post yearly best actor so things have been following me bwe kityo so sina kye nategeka nti kino but nali nchagala so yagala kikolera bbanga ki as long as I nkyali mulamu ne katonda nga nsobozeseza so many people do things for different reasons fun money fame and n'okufuna abasajja nakuzo kiri ku list naddala abakyala okola movies for what fun and maybe fame kale yeah at least for those two yes kwesitabijjo akasente ne katajja ayina okajja kujja ekintu ekirungi kyeyogerera kale nga twagala omaliriza ebigambo ebisembayo ku lifestyle and kubanga career tugikutteko TV you're the GM of ABS television experience nungi nnyo njagala nkusabeko ku omulimu nina ebizo njagala interview nyatukolere nga tuli mu office yo about your transition okubanga ava ku ABS then omwana okomawo those two experiences so takatukoleko ka interview na yes naye njagadde nnyo tugere ku lifestyle yo and how you're moving it so nga tumayiza okimanyi olwanira nnyo abaana abawala in 1-2 minutes look in the camera beeko message yosending eri omwana omuwala abasinga bayita ba girl child naye nze simena kyabayita but nkola n'abakulu nabo bayitaga advice so just look in the camera obeeko carry at least motivation speech gyobawa abaana abawala abato okay nayanza nnyo Smith thank you so much for this opportunity sirwanirira abaana bawala bokka wabula n'abalenzi foundation yange terina tesosola mwana muwala na mulenzi wabula since opadde opportunity abawala because twegomba nnyo ngaffe abawala when we're growing up naye kyenyinza bagamba one twewe obudde ekintu ekinaabeera kiba kijja kuba let's have faith in our hearts katonda baba yasalawo nti Aisha ogenda kukola ku TV ojja kukola baba yasalawo nti Teddy you'll be doing this kyojja okukola ki kyojja okuba era bwe kiba nga teyasalawo ne bw'onookola otya tekijja kubeera so let us give ourselves time we don't need to do stupid things funny things for kubeerawo okay you see them bagenda ne basaba emirimu ne babakwana they sleep with bosses they do what but at the end of the day bulamu bwo bwokola ki bwokosa bwotocharinga somehow psychologically oba wetocharinga so it's always good wewe obudde omanye neki kyoyagala when once you get to know what you want ogenda kulinga down strategies zonna zogamba nti kale njagala kubeera kino what do I need to go to school I need to do ABCD then ebyo nobituukiza with God ojja kukola ki ojja bituukako okwegomba yes twegomba naye tetwegomba nnyo nti you have to do n'ebitasaanidde kolebwa okutuuka ku ekyo tomanya oyo Aisha gwe weegomba biki byakoze okutuuka awo waali sooka gwe weetunuulire nga ggwe what do you have okozesa ekyo ky'olina okutuuka ku kiri wabula tokoza Aisha bye yakola ebibi osobola okutuuka oba okumufaanana okay in other words tukole abawala tusome njagala nnyo omuntu asoma because gye bujja without education you're nobody fe twasomako akatono naye era olaba tukyastrugglinga kyova olaba tulina bakadaama bangi bagenda mu nsi z'ebweru abawarabu ne babonaabona naye nga tojja kwesanga bakadaama abamu bakola ki
basoma n'okusoma. You get? So tusome, tubeere n'empisa, tubeere patient in this world. Kale, wow. You know, when you kuchaza omuntu ali, you know, a speaker, it is always hard for you not to pick a few things from them. Wegombe naye ate bwekwegomba kulungi naye ate okulamu noyita makuba matuufu ofuna ekyo kyeweegomba. Some people kugamba nze nakola kino buli omu alina omukulu ogwo alina ekkuula alina okuyitamu, so nja bagamba nange nga bulijjo nga mbagamba okwekwasa Mukama kyekisinga nga Aisha wabagambye because yamanyi byonna, so mwekwase saba saala mu ddiini yo ate obeere ng'osobola okuba nga okola ki ng'ogenda mu maaso. So Aisha, thank you so much for coming through for this short notice okuba nga ate tusobodde okwogerako ku bintu bingi nnyo. Wali wangoba ebigambo byebyo naye nga I think you give us another day for the other more career bit of the interview. I like hosting people like you. You know, tubayigirako bingi. Nkoze ne Lawrence ku kamera ate namwe abali kyemuyinza okukola kiki mwongere okusubscribing ano ku Celeb Jazz nga bulijjo tujja kuba tubatuusako amawulire ne interviews ez'abantu abamanyifu n'abo ate abalina kye bayongera ku bulamu bwammwe. Musiibe bulungi atakomera mpeera abankuumire.